Africa aliri mu nteekateeka ey'okulonda oba oliawo tugenda kutandikirawo tutunulire ebintu bingi era ndowooza ojja kusooka otuwe ku mbeera nga bweri mutayizo giyita state of events zigenda maaso mu ggwanga erya South Africa. Tutandikirawo. South Africa olwaleero ensonga eri ku mimwa gy'abantu yakalulu ebbugumu lijjudde wonna wonna ne bw'oba oyingira buyingiza olutuuka ku kisaawe ekyennyonyi ekikulu ekya Oliver Tambo n'ebirala byonna by'oyingira oba oli King Shaka Durban n'awalala ku nguudo kwonna kw'oyita olaba bipande bya bibiina bya bufuzi eby'enjawulo. N'olwekyo mbeera ya campaign ya kunoonya kalulu okulonda kwengedde kwa mwezi gujja n'ennaku z'omwezi 29 mu kalulu ke South Africa. Enjawulo gye kalina oba kalulu akali e Uganda nti eno abantu tebalonda president butereevu ate era tebalonda mbaka wa parliament butereevu, mulonda kibiina kya byabufuzi. Kakati ekibiina kya byabufuzi ekisinziza abaka abangi mu parliament kye kireeta president. Era okuva mu 1994 ekibiina kya ANC kye kisinza ebifo ebingi mu parliament era ne kireeta president. Akalulu kano kalimu ebyenjawulo bingi olw'ensonga nti abali ku ludda oluvuganya gavumenti bakola omukago era ne bagutongoza omwaka oguwedde agwe batuuma multi-party charter okulemberwa ekibiina ekya Democratic Alliance kyekibiina ekisinga obunene ku ludda oluvuganya gavumenti. Mu mukago ogwo bakimanyi nti tewali kibiina ku ebyo ebiri mu mukago ogwo ekisobola okumega ANC nga kiri kimu, naye baagala okulaba nga beegasi balemese ANC okuweza ebitundu 5 ku buli 100. Bweremu okuweza ebitundu 5 ku buli 100 bo baba basobola okwegatta ne bagikuba busu ne bagitwalako entebe. N'olwekyo ebbugumu ly'amaanyi. Ekirala nti mu kalulu kano ake South Africa olw'okuba tebalonda president butereevu ate ng'era tebalonda mbaka wa parliament butereevu, ebibiina bibeera ne presidential candidate ng'anaasobola okubisikira obuwagizi. So mu masaza ag'enjawulo buli bateekawo ekipande ekisaba akalulu eky'ekibiina, presidential candidate waabwe aliko amasannyalaze gwe bateekako. Naye waliwo ekitali kya bulijjo olwaleero mu ssaza lino ery'eKwaZulu Natal. Era nina munnamawulire omu omugundivu gwe twabadde tuwayaamu naye era nenaaga nti kyamwewuunyisizza nnyo, bamuyita Professor Franz Kruger. Professor Franz Kruger mugundivu nnyo mu byamawulire wano, omusajja y'omu ku bakirupe b'e South Africa. N'emyaka egy'ekinaana yalina omukutu gw'amawulire ng'ate gulwanyisa enkola ey'obukabbulu. Oluvannyuma yadda mu akademiya mu by'okusomesa, n'asomesa mu University y'e Wits, emu ku university esinga okubeeza amaanyi wano mu South Africa. Era we yaviirayo yali akulira n'ettendekero erisomesa bannamawulire e Wits. Ku mukutu gwa SABC gusinga obunene wano mu South Africa yaliko omukuŋŋaanya w'amawulire. So muntu mugundivu nnyo mu byamawulire wano, naye nga mu biseera bino awangaalira mu ggwanga eyo erya Norway, asomesa ku University ya NLA, University College Christian. Ne twabaddeko naye wano nga twogera ku byobufuzi bya South Africa. Naga nti ekimu ku kyamwewuunyisiza kwe kulaba omuntu eyafa ng'ate gwe bakulembeza ku kifaananyi okusaba akalulu, ye Mangosuthu Buthelezi. Kati oyita mu Durban ono yenna namusaze y'eKwaZulu Natal. Ab'ekibiina ekya Inkatha Freedom Party, ekibiina ekyo kyatondebwa 1975. Omugenzi Mangosuthu Buthelezi yakitandikawo era n'akikulembera okutuusa 2019 ng'abulayo akaseera katono okuva mu bulamu bw'ensi eno kuba yafudde mwaka guwedde. Naye yalina amaanyi ga mirundi ebiri. Buthelezi yali mukulembeze mu by'obufuzi ng'alina n'ekibiina ky'ebyobufuzi, naye ng'ate era ne mu nnono y'Abazulu w'amaanyi okuva mu myaka gya 5 okutuusa lwe yavudde mu bulamu bw'ensi eno mu mwaka oguwedde yabadde katikkiro w'Abazulu emyaka miyitirivu nnyo. So amaanyi ge mayitirivu. Omusikaawe mu by'obufuzi yatidde n'okuteeka ekifaananyi kye mu maaso akulembeza kyamugenzi. Oyinza ogamba nti singa Inkatha ewangula, omugezi Mangosuthu Buthelezi ajja kuteema gombi, ajja kulembera eggwanga erya South Africa. Kati nabadde ne Professor Franz Kruger naga nti mbadde mu byobufuzi bya South Africa wano nga munnamawulire okumala ebbanga. Kino saakisuubirako
naye nkirabye mu kalulu kano naga nti si kya bulijjo. Bwe yavudde ku ekyo naga nti kiri kitali kya bulijjo. Kwe kulaba omuntu yakola ebisanja bibiri yadde ekimu tekyaggwako bulungi, Jacob Zuma ng'akomyewo w'amaanyi era oyita mu ssaza lino ng'olaba epande ly'ekibiina kye ekya Omukontowesi we era nga Jacob Zuma yali kungulu. Naga nti ekyo si kya bulijjo. Zuma emyaka ali mu 8 amaanyi gamuwedde. Mu ssaza lino mwasinga okutuukira n'ekibiina ekya Inkatha Freedom Party kubanga amaanyi gaabwe bonna mangi nnyo gali mu ssaza lino. Mu kiseera kyekimu ng'olaba n'omugenzi Mangoso Buterezi ng'ali ku bipande asaba akalulu. N'olwekyo bannansi ba South Africa bali mu kalulu akatali ka bulijjo. Oyina omugenzi asaba akalulu, oyina eyafuga ebisanja bibiri asaba akalulu, oyina ANC eri mu bweraliikirivu nti omulundi ogusookedde ddala bw'etalwana nnyo eyinza okulema okufuna ebitundu 5 ku buli 100. So kalulu si ka bulijjo mu nsi eno. Weewaawo. Dr. Akalunga beegedde nti si ka bulijjo mu nsi eno naye bw'obadde omaliriza oyogedde ku nsonga za Zuma